Popin Media. Zifo tuswesese mu kuswala. Nze njagala tudingane ku lw'abaana n'amaka. Tasindira Moses. Njagala muntegere bulungi ate saagala byakunkaka kuba bulamu bwawe. Era omukwano tebakukaka. Sikuddira. Kakati saawa zino wagamba tadda waka. Ekitali kibiye mu ngeri. Watya ngenze ku pulaani B ebizibu ne bibaawo temunvunaane bwanaka. Kati sijja kubaamu ng'olupaka. Era bulijjo badde ng'oleeta okubalana baayo. Ndako goba meka abakwanye. Tokiraba. Lisito gina gibalagi. Nze nali nzeyoko omuntu ne mulaga mu public nga bw'otibalaga mu public ku polisi bali be badde nga bakulabisa ng'ogere n'ennamba nzogere. Era wabampa dda. Nze njakadde mu opinioni nga mwenna we muli. Saagala agambe nti ate musajja teyampa mukisa n'oyo mukati. Saagala mukisa era bukyanga nvaayo ogamba abantu mwadde omukisa gwa wiiki emu ndeeta omugole era n'omuleeta. Kaakati paka kuwuliramu. Singa ndeeta omukyala n'abaako kyatuusa ku baana nze siivunaani. Oba bafanga bafa nti abaza mu kaakati anaakutwala atya nga b'ozadde obaleseewo. sikyadda wanene okubagamba nti omugole yassimu. Musajja ate alina empeke mu mutwe atwala gwalise abaana nga n'enkoko zibbako akaana kamu n'okunoonya. Teri musajja alina mpeka wasanza yazaalazako dali mu muzigo kati ofaatine ku. Gamba gwe owasiza. Gwe njagala. Naye luno olusembye luno jjuzi wakwanako n'omuwala ebweru. Omuwala ebweru olwamukwana. Muwala ki? N'oŋŋamba njagala kuzzaako omukazi wakubiri. Omusiimye tomusiimye. Nenkugamba nze simanyi by'oyogera. N'ombuuza mu kayunga ani mukwano gwo gw'okyalinga naye emboozi yo. Nenkugamba ajjati. N'ogende wajjati n'omulaga ekifaananyi n'omugamba ono gwene bugoli gwe njagala afumbe ne mukazi wange. Ajjati nampita n'angamba mwana wange guma bagenda kuzzaako naye kola ki? Guma omukazi bamundaze. Omukazi teyaliyo yali mufere n'afubba ssente. N'okuba puresa gozimanyi. Kuba yakulya ebbanga. N'okuba puresa n'akutwala ku kiriniki e Bukolodo. Dokita n'angamba ogenda kutabbaawo puresa emutta. Ki ekitabbaawo ne mugamba musawo omusajja osimanyi kimutta naye muguze bulungi akugulye ng'omugole amaze okubba. Omugole teyalabika. Wakera ku mateno yambala eno kooti nkadde enzibu. N'ojambala. Naye giraba eringa empya. Yes, n'ojambala n'ogendako yakoto okunona omugole. Owulira omugole teyaliyo. Omwami ono wawasa omugole okiwulira n'omwami omugole n'agenda. Nze mwanze maama ngenda ngwa neiba nempita abaana ndaba embeera gye bakola ki gye balimu. Nagenda ne soda ne keeki nempita abaana ne bajja nendaba omwana nga asembayo omutongo omukono agukola bwati. Nemubuza Ashimu lwaki omukono togufunya nangamba mu mukono gunnuma nezijjamu esatu ng'omukono guwaze wano. Nembuuza abaana Ashimu yabadde ekyomukono nti no gwamenyeka. Nengamba yambala etujja omusawo wali erinakuba omwana ekifaananyi nanga omukono gwakutuka. Nemugamba omusawo omwami wange omumanyi mukubireko essimu omugamba omwana wo mulwadde. Omwami oli yakubira essimu dokita wali ku doctori nakubira essimu Moses ndi wano ne mukyala wo n'omwana ogwo wayita Ashimu omukono gwamenyeka. Wamugamba alina abagagga bajjanjaba omwana. Nesijanjaba omwana wange emyezi 5 atompadde yadde ekikumi yadde ekyokulya okiwulya mukurikorini omwami ono buli omukazi wabeerayo nze sirinyayo. Naye wempulya nti omukyala taliyo nze nkola ki ngenda. Kati Moses yakafuula akamanyiiro nga buli wawasa omugole antwala ku poliisi e Kayunga. N'abagamba abasirikale wali eri bankozesa akakalu nti sikyali nyammaka. Abasirikale wamma we bali batutuuziza emirundi emeka 5. Ne mbagamba abasirikale wano watu wamwe nkooyeewo sifunyeewo buyambi mumpe ebbaluwa ennyongerayo. Ono n'angamba si ye gwebalagira. Omugole asembye wamwasize omwezi gw'11 n'omuleeta awaka. Omugole n'ankubira essimu n'angamba mamba babiri koze gwani ntize mukyala Moses omugole nemubuuza oyagala ki tiwaliwo betunoonya n'ewaka. Nemugamba ennamba yange ogijjeewa kyabaana we bagimpadde ennamba nendisevinga. Kugisevinga si mu bubi nali ndi awo ngaitingana ologo omugole omwana najja nanga maama mbona ologo omugole tata abeera ali wakolera n'agamba ono tajja genda omuloga ono tajja genda. Nemugamba Abudu kyenkola nkikola nesiroganga kuki ku mugole. Abudu n'agamba ekiri wali ebukoloto ologo omugole. Nenkukwata essimu nengamba omukyala nyabwe gyebaleko tiwamma nkuloga. Omugole we yava ku ssimu yakuwaabira n'odduka ewaawa muti nesitwalanga kifuba. Mbuuza omwana oyo nti maama omulekanga nti aba bizi. Oze lwaki temujja mwenna? Kati awo ntandikira okuwulira. Motoka ene mutwala
nze nga omuntu omukulu omukyala saamusanga ku street nti musinakinze namugjawo abantu beyangamba nti bantu kiwulira ssebo kaakati nembiitiramu kaawo mukolanga nti mujje tuteese okuteesa nekugaana nekusaawa yaleero era ono bamuyitako mukyalo ekyerimayaga kaakati kwe kusaawo tuddukire eno endokolaukalu baŋŋamba ate olabanga olutuufu era n'abamu ku baŋŋamba bajjako ne bannumba naye lwakuba saareactinga ekitanaw siina gwe nali nombi naye mukolera ne lisiti nti APCD bola ku lisiiti sibalinabaono wafuna obuzibu oba mukubya ejjambi oba kikibabuuza omukazi yabadde kyomukifuna kuba abali tebamanyi nga omanyi babayita entya mwe protection emala nga bbaawo tulina abaana kumpi 6 mulenzi wa myaka 22 omwa myaka 21 paka ku muto w'emyaka 8 listi yerika abantu nga bano omanyi munanga akola ejjinja listi erika abantu basuka 14 kati nziragamulaga namuwa ekitongole bakulabisa bulabisa nze nga bemanyi ba players nzirugazi tabaako kyabala wabula akubalirako obubalizi nadduka agamba batya abaganda atawubira asikoye ngano ani amwekuutirizaako nti gundi ng'olumirirwa ekintu kye naye singa nali mulese nagalaali bankubuulira wasookedde yalina kabina omukozeeko kakati ye lisiti ye y'abantu 14 naye kati gwe mu bbanga eryo gwe owasizza abantu ogamba obawasizza nze mbasizza abakyala ndowooza basatu naye nga ngenda okulaba ekibatwala olimba abamu bubbi ntebakwatagana bantu era bonna bagenze banziba osowali azitutte wamasuka gatutte naye nga basena ku nnyanja oli ayola byayola naaweta kati nze nembanga ono teyanzibako waawo twevuma tukoze tya teyanzibako era nenoonyeza wali nti yasulako musaami yakulya nti ate alina magabi ng'omuntu we nendipootinga ku kuko ne batutuuza ojjukira katikomu netugaana okukwatagana up to now tubumbujja paka eŋŋambi teri kitagwa kamugje wano agende musonyiye atebaana oba yawulire yaswala abantu baswala buli nnaku nze nkiraba mu kooti kigongo bamwi kooti esalewo ku nsonga eyo naye abaana bano wemujja ebigere webabizza twetaaga tugende twebake tulowooze akusigula takugula gyevana gye bukoma ekirungi ono balo omusajja akalubye buli musajja yenna amukulemesezza era gwe kenyini gwobadde otugambako yensonga kimbadde ngenda mulinya akagere ningi twagala nze sibagamba nti nno mbagatuula nedda nze omulimu gwa kujjawo gatulya aganene kugagatta kulongoosa bridging those gaps ebintu ebyo ebireetedwa mu bufumbo bwammwe abaana webali ebintu byemumpa wano temulimu nsonga yonna eryawo omusajja abadde omulimu guli simugumujja kale mbadde ndowooza naalo enkya tusobola okugenda ewa mulamuzi ensonga eno ey'okugattulwa tugikole omusajja oyo akuveeko era omulamuzi ajja kukola oda eyo erekera awo okubeera nga omusajja akulemesa n'abasajja bo kati nkya saawa 2 ojje kooti esoba tugitambuza naku ntono ewedde